Yo. Ndi bulungi muganda wange ogamba oti. Nange bwentyo. Naye. Sokotereze musinze mwogezi wa family. Nga gwe analyst w'ensonga soko tubulire ku nsonga enteekateeka ya birthday ya enteekateeka sizimanyi ng'omuntu naye ndi mugenyi azze okulaba nti omuto oyo tumucelebratinga nanze omuntu ndi wa mukisa okulaba nti omuto mu kujja kwe mbaddewo nga ndabira ddala bulungi nnyo byonna byayiseemu abasinga tubirabye obulamu tubulabye mulimu entalo ezimu zayiseemu ze mbadde mu direct nga muterawo omugongo omwana oyo olwa abantu abamu abali bagezaho okubeera nga bamulwana ne tuyimirirawo naye mukama si mulyazaamaanyi kyamusasudde essaawa zino ali mu kutambula atambulira ddala bulungi nnyo kimu kigenda bulungi nnyo eky'omwana oyo guno omwaka oguwedde 2023 akoleddemu ebyamagero kwe kumutegeera kwe kukuba ennyimba kwe kukola konsati kwe kugezaako okulaba nti enteekateeka z'omukadde azimbibwa ennyumba abantu bamwagadde nnyo bamusapootinze nnyo ku myaka gye emito gy'alina so challenge y'amaanyi nnyo naffe abakulu atusoomooza nti mulimu oyinza okubamu akafaananyi nga nti gwe ku myaka 9 oba gy'alina essaawa zino jjajja otugamba wali okola ki abamu okufe twali tuzannya sonko twali tuzannya tapo kakebe dduulu binusu nga tetumanyi nti no future yaffe eyinza okubeera kyegenda okubeera mu maaso naye ate ono omwana ku myaka gy'emito already ali mu future ye azannyiramu muzannyire bw'atyo so kiba kirungi nnyo okubeera nga tumusanyukirako tumujagulizaako era otajaguliza ku mwana nga champion good oba wa mutima mubi nnyo omwana muto ali very innocent era olabayo abali mu kumukuba abo babeera balogo naye omuntu yenna yenna ng'oyagaliza buli mwaka obuntu lwaki oba tucelebrate nga champion good kiki oyinza okwogera ku abo abaali bagamba mbu era alien skin amufeebya bufeebya omwana tasoma biki be bamu ate era abadde bamukuba wano ng'alwadde allergies wabadde azimbye face ate era abaganda bagamba nti bagoba agulina okutegeera nti omuyembe gumezeeko embona gulakuba alien skin nga naye omuntu okujja kwe nakwera kufaananamu n'okwa champion good kuba bonna bajja mu mwaka ogwo olwedde baaliwo alien yaliwo olwedde emyaka ng'ebiri naye amaanyi ge galabikidde nnyo mu 2023 ekyamaanyi oba ekyenjawulo ekibaddewo nti ate n'agaazikako n'abantu abalala natabeera very selfish ng'abayimbi abamu n'akwatako ku baana ab'enjawulo nga bwe muli ne champion good okitegeera kati olw'okuba nti nno alien yaleetawo ekintu ekyenjawulo mu industry abantu kye bataalaba afuna oku challenges okuva mu bantu ab'enjawulo bagezaho okubeera nga bamukuba bamusuuza omugaati naye n'atatiirira n'ataggwamu maanyi n'abeera ng'alwana n'abilivingira ye mukyayagala okubeera ng'ateekawo ekibeera kyakusomooza kyamaanyi nnyo so mbadde nkubulirako wali emabega nti entalo zaali nnyingi nga tuba twakava mu alien skin ate champion good olumu nga balulimu babiri bwe bati naye essaawa zino nti bonna abaali baliko bye bagamba whether for the wrong or right reasons time eprovinze nti alien omulimu gwakoze oba ne gwakyakola mu bulamu bwa champion good bulina okubeera nga nayo gusiimibwa si mulimu mubi agulaze ebibala okutegeera ku mwana eyali gye yali nga tamanyi nti nno oba alifuuka kyayinza okufuuka kati ssaawa zino all the credit goes back to alien skin. Kituufu kaakati obubaka eri abo abakkiririza mu analysis zo gwe ng'omuntu nga gwe konsu ajagana nti era nze ng'omuntu omu nga munnamawulire sirina beera kyekubira naye nzikiriza nga you're one of the most straightforward and vibrant analysts we tulina wano e Uganda. Bubaka ki bw'osindikira abo abakkiririza mu by'oyogera? Abanzikiririzamu mbeebaza okuba nga batuwagira. Omulimu gw'amawulire guli very challenging nti one
olina okubeera ng'oli very objective ng'ogukola nga olina okubeera ng'ogukola era tukigezaako regardless nti n'obeera olina omuntu gw'oyagala naye objectivity webeera olina ogyetaaga okubeera ng'ogikola ogiteekawo nti omuntu n'oba ng'omwagala naye nga waliwo waasobeza ng'osobola okubeera ng'omwagala mu mbeera ennungi osobola okubeera ng'okikola wabeera akoze ekirungi nakyo n'obeera ng'okihighlightinga so ndowooza bye bimu ku bintu nze ebinfudde omuntu nti abantu bangoberedde ebbanga lino siriimu nnyo makoona ndi very straight forward ndi very frank ng'erinnya lyange ensonga nzirambulula nga bwe zirina okubeera nga weeziri owatali kyekubirira wonna wonna newankubadde omuntu mbeera mwagala naye kyensooka ne nkikweka nembeera ng'omulimu guno because olwakugamba muno oli analyst kitegeeza oli musunsuzi wa nsonga tobeera muwagizi oba okitegeera nti ebitongole ebyenjawulo oba n'abayimbi babeerako ababawagira the fans oba ba supporters babeerako n'ababoogera ba spokespersons oba natandikidde wali nti sinze mwogezi wa fango okitegeera wadde bakinjagaliza yes nkyogera naddala nga kiri mu butuufu bwakyo obuzibu obubeerawo singa oyogera ekintu nga si kya mu butuufu bwakyo ofuna okuwakanyizibwa naddala nga waliwo versions endala kati nze neekuumidde nnyo n'okubeera n'amazima n'okubeera ne facts ezinnyambako okubeera nga ntemaatema ensonga ez'enjawulo era mulimu guno challenge gye tufuna nti olumu n'abawagizi abatuwagira oba abatugoberera babulwa abamu by either okumanya oba obutamanya babaako bwe baagala okukunyigira nti gw'oli waffe okitegeera n'abalala gw'oli waffe ekitali kibi naye kibaako kyekitujjako ffe nga ffe kinyuma nnyo ng'oli independent ng'oli muntu ali straight forward nsonga ng'ozijjayo bulungi ng'ozaanya bulungi so ensi eba egenda kujajinga bulungi ne bw'okolako kati nze tewaliiwo mu music industry ya Uganda eno bwensobola kugenda n'enkonkona ne bagaana kunzigulira okitegeera yeti nga n'abamu nyinza okubeera nga nina criticism yange nga teyali nnungi gye bali wadde yali ntuufu naye olw'okuba nti nagikola mu ngeri ebeera straight forward omuntu oli era aba akitegeera yes nakolako ku criticism eri Maurice Kirya yali very positive naye Maurice Kirya yankubira essimu n'aŋŋamba nti Ntambi esaabaza leero olina ekyamaanyi ky'ondabyemu ekituufu naye singa kiri enkyankeera nembako kyenkola ekibi nkimanyi ajja kunkuba obuswanyu kuba gwe mulimu nga nagumina okubeera nga mukola kinga mukola kati olumu bambi abantu abamu abayimbi kibalemerera okubeera nga bakitegeera nti wobeera ng'olina ky'okoze nga naye muli mutima gwe ni hearts of hearts okkiriza nti maybe kiyinza okuleetawo endowooza ez'enjawulo bwe zibeera zizze gy'oli zikkirize olongoose okitegeera kimu ekitukola obubi butakkiriza n'ensobi ddala ogikoze ng'ogikoze kati ffe laffe omulimu gwaffe tusigala nga tuli ba mazima mu bye twogera okitegeera then oba toli wa mazima ng'owaayiriza ng'ovuma oba ogenda kufuna ebizibu nze kati mulimu gwange kirasooka okwewala kintu kimwe era Mukama njagala nnyambe kibeereko kya butavuma insulting and abusing nedda okitegeera kubanga ate awo oba ogenze personal eri omuntu n'oba omuntu alina kyakoze nga kibi funa engeri gy'okitemaatemamu naye nga tomuvodde nga tomuvumye nga tomusizza wansi awo tuba tusobola okuwangaala kati kyekisinza okubeera nga kinyamba n'okutuuka olunaku olwaleero obubaka bw'amazaalibwa eri champion Gudo yes champion Gudo amazaalibwa amalungi olunaku olwaleero Mukama alukutuusizzaako olunaku luno katusabe nti nno bye wakafunako omwaka guno bye bimu ku bitandikirwako ku by'amaanyi oba ku bingi byogenda okuba ng'ofuna emyaka egijja nze nsuubira nti bye wakafunako bye bitono ennyo nga wadde essaawa zino oli muto naye bu vidiyo buno olibeera okuze ng'otuuse w'otuuse bujja kukuyamba okulaga abantu abajja kukkiririzaamu for example nga ffe ababaddewo kaliyayo ng'etandika ate abali ready okubeera nga tugisapootinga mu ngeri emu oba endala kuba oli kyakusoomooza eri abaana abato abali mu myaka gyo n'abantu abakulu abalemereddwa okubeera nga bakola bwe byoli mu kukola essaawa zino so bwe bubaka bwenkuwa muganda wange muto wange mutabani wange obeere nga onywerera ku bigambo oba ku nkuza ey'abali b'oli mu mikono gyo b'oli mu mikono gyabwe for example nga Alien Skin essaawa zino twandigambye nga Godfather wo obeere nga tobeera wa mawaggali obeere ng'oli muwulize nga wooli because
champion oyo mwana muwulize nnyo okubanga si muwulize ssaawa zino singa talina support eno gy'alina support ya champion Gudo esukka ku Fangon Forest nga yo emukuza neefuluma mu kikomera n'egenda mu bantu abalala ab'enjawulo abamwagala ennyo olaba obubaka obuyitirivu obuva mu bantu ab'enjawulo abali mu Uganda abali ebweru w'eggwanga kikulaga karakita ennungi ennyo ey'omwana omuto champion Gudo era nsaba akinywerereko obulamu bwe n'ebbanga lye lyonna. Oyinayo ko gwe beeyagala okuweereza maybe kati nga bafans abagenda olaba vidiyo eno bafans ba Fangon Forest as a record label n'abavugizi ba Allen Skin na bonna n'aba champion Gudo. Yes, nti olunaku olwaleero bakucelebrating amazaalibwa abamu ku ffe olunaku lutuuka n'okutuuka netabayo omuntu akucelebratinga so baako ebintu by'okola mu bulamu bwo obeere nga singa olunaku lwo luno bwe luba lutuuse abantu bagenda kubeera bakucelebratinga okitegeera yes mu bulungi abawagizi ba Alien Skin bonna gye bali ye Alien Skin y'omu ku bayimbi abakoze ekintu ekyenjawulo ennyo okuliyetinga bafans ebabeera nga weebali basupporters manyi byawukana bafans weebali abawagira basupporters weebali abali willing okuteekamu extra effort okitegeera yabeera supporter then basoldiers oba ejje eribeerawo okubeera nga liyambako okubanga lyeŋŋanga challenges eziba zolokedde mukama waazo ate mukabanga akatono essaawa zino Alien Skin kyakoze mu industry ya Uganda kiremeredde okukolebwa abayimbi bangi nnyo nti osanga omuyimbi essaawa zino ng'alina fan base abawagizi yesi abalina naye nga talina bano bali loyo litwandisengejje eriri wiringa okuba nga libawo omubiri kuba omulimu gw'ow'amagye wafuna order mbu yakuprotectinga boundaries territories tewabeera muntu alina kusala kubanga ayita kati gwe mulimu gwa abaana ba Alien Skin naddala amagye era nze nga nze omuntu wabeerawo sometimes interviews z'okola maybe ne basazifuna bulungi ne bakwataakinga but gwe gw'omulimu gwabwe era nga nze omuntu amanya amawulire ne communication sikeranga olunaku kubeera nga mbaddiza oba okubavuma because I understand their role okitegeera kati ate nze benyinza okubeera disappointed be bano ate abalinga bali ku ssaali yange nti loolo yo for example oli PR wa kitongole Ntambi alina kyayogedde wate n'okukola loolo ya Amen nga tegwe olina kukola loolo ya Ntambi kubeera ng'omunnyonnyola nti muganda bange wano wakifunye bubi amazima ge gano okitegeera naye ng'omulimu gwa Amen gubeera gwa kuprotectinga kintu kyabwe kiri very precious era obalaba ku online nga bakutaddemu omuguwa gwe gw'omulimu gwabwe era bakuba punches gwe gw'omulimu gwabwe gwe balina okubeera nga bakola ki nga bakola so Alien Skin ng'omuntu ebyaddala alina okubeera kati ffe ababirivingira ennyo mu kusoma okwawaggulu y'omu ku bantu singa academic institutions za Uganda zibadde very serious Alien Skin ye muntu yalibadde ng'atandika okubeera documented nti mu maaso awo be bantu balina okubeera nga bafuuse syllabuses nga bwe twasoma ku basajja ba Mussolini ba Napoleon ba Marie Antoinette ba Idi Amin Dada kati Alien Skin in terms of performing acts y'omu ku bantu abalina okubeera nga balisomwako sometime kubanga bayimbi bangi abayinza okupiikingako kintu kimu oba bibiri ekiyinza okuba nga kibayamba for example Alien Skin alina ekintu ekyenjawulo nti wabaddewo kibayita ejjoogo ku bayimbi nti baagala wabeerawo specific constituency eba eyinza okukwasa aktingako ebintu byayo obigoberere ku mpaka weza oyagala oba toyagala naye nga naawe omulimu gwe okusalawo n'ogamba nze nga nze mbirivingira mu kino ffenna Katonda mu kututonda yatuwa eddembe lyaffe buli muntu olina eddembe teri muntu alina kuba nga alikuggyako okitegeera naye obuzibu nti abantu abasinga kya butonde okuba nti we bakkangamu we bati oba intimidated n'osakambinga ku kintu kyotakkiririzaamu kati Alien Skin ye yagamba abasebo nze nzikiririza wano mu kukkiririza wano nebabeerawo bamugamba tetugenda kwegattako katukuveeko ne mubamu ne bagamba okkiririzaawo naffe tusimbye ki tusimbye wuwo wano okitegeera kati okubuildinga fan base eyo efuukamu baloyalties bagenda okuba naawe sometimes tugenda mu game of numerics omuzannyo gw'okubala ogwa numbers anya singa numbers ennyingi
togenda keera nkyango ensi yonna yonna egenda kubanga ekwagala tekibangawo naye Yesu Kristo yajja otufiiririra yamaliriza bamuwanise waggulu bamukomerera n'otandika n'abantu 5 naye ng'ekiruubirirwa kyo okinywereddeko bagenda kufuuka 10 10 bakonviisinga abalala 10 mu bbanga ttono obiwulinga abantu bo abagenda okuba nga babo nga teri muntu agenda bakleiminga nti oli wa kigambo kyo oli wa ndowooza gy'obilivingiramu then n'ogiguza abalala kati Alien Skin alina ideology ye gye yaguza abantu be ne bagigula gye bali mu kulyako essaawa zino tegubeera musango kati abayimbi bangi nnyo osobola okumusanga ng'ebintu ebimu talina intention ku byo omubuuza nti ekiruubirirwa kyo kiri kiki nga tamanyi kati challenges nga zino we zijja zibakuba ne bagwa okitegeera lekati ono Alien Skin agenze mu yomu ku bayimbi mu kabanga katono nnyo mu byafaayo bya art w'ensi yonna eyeŋŋanze challenges ennyingi ng'ate ziputinga kariya ye on the line nti yali badde muntu mutiitizi nga nze Ntambi omutiitiizi nandigambye sijja kugenda yeeyo nze ndi musajja mutiitiizi naye Alien Skin musajja wa yekkiririzaamu wa kibuli okitegeera nti kiba nanga nsoomooza ng'omuntu nze nga nze ebyaddala sijja kwogerera balala obuvumu bwe busoomooza ate nze ntandimba kubanga n'obuvumu bwa Alien Skin singa nze afuga ensi yonna sina Uganda ensi obwongo mbulina amagezi ngayina naye sometimes mbulamu obuvumu era bwe mulaba era nze ekyamunjagaza ng'omuntu the traits ze then atuwe okitegeera ti traits ezo nange ngamba singa nze applyinga ensi egenda kunnyanguira okitegeera so abantu abamu bali beebuuza Ntambi Alien Skin omwagaza ki biki bikiri nga bye bamwogerera naye buli muntu wako ekintu ky'omwagalako nze traits ze zaamunsembereza gye yali ne mwagala ne mulwanirako n'entalo ezimu okitegeera nange ne mputinga kariya yange on the line naje nali nkola eyo ku TV ne bagoba embwa okitegeera olwa Alien Skin ate nga twali twemanyi na kwemanya okitegeera but because nange ninamu artistic trait emu oba 2 eza okwogera amazima bwe gasaana okitegeera ekyo kikyatubisa erinnya lyange Frank erinnya lyange kati ate nayo nekimunjaga naye nanjagala nagamba omuvubuka oyo nga amidi stove abalala nga bali mu kunkuba nga bayimiridde nga tamanyi nakummanya okitegeera bino ebyatusobola okuba nga twetwala nga yitanye tuweebeera naye omuntu abako omuntu gw'ayagala nze sobola keera nkya ne mwegaana mwagala ng'omuntu okitegeera ate newe olaba ng'alina ensobi nsobola ogyadressinga wabanga agikoze nsobola n'omukubira akasimu namugamba muganda wange kino nakyo nagamba Ntambi ekyo nabadde ntegeeza kiri nego kireke kibeerera awo fe ne twetegeera ku level eyo okitegeera so tekibeera nga kinyambyeko tekirina ku bantu abalala buli muntu mako ekintu kyemwagalako kimu 2 engamba okay okitegeera because buli muntu era oba artist ekintu ekimu bwe bibiri teri muntu mubi completely okitegeera okay oba closing remarks eri Jeno sijja kwawulamu eri abantu mwenna muganda wange Blaze angwikiriza wano nga nze kukabaga ka muto wange nga bwe nabagambye asobola okubeera mutabani wange kuba ndi mu myaka egimuzaala am 33 is 10 probably oba 9 beera muzaala saabeera mutabani wange mwenna abali eyo bambi obaka osobola omucelebratinga mu ngeri ey'enjawulo you can reach out nti si ffenna tusobola okubeera nga tuzze olunaku olwaleero nga tufunye omukisa ogwo tuyita naye nga ate mumwagala you can reach out kyosobola okubeera ng'omuweereza kyemmanyi ku official pages ze enumbers kweziri n'oba osindisa omutwalo gumu ogwa Uganda bambi nga guvudde ku mutima gwo tegugenda kukuluma togenda gumulangira nkya togenda gumujjukiza ng'akuze mbu gwe mwana gwe twakuwa ssente osobola okubeera ng'omuteerako yesebo enamba kweziri ku pages mujja zisangako amina thank you for your time